Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine omusango guli mu kkooti y'ensi yonna obujulizi obulala ate nno bufunise ku General Kaguta Museveni engeri gy'attamu bannayuganda gy'azzattamu bannayuganda bulijjo buno obujulizi bwetaagibwa nnyo kkooti y'ensi yonna nga General Museveni yennyini yabwewaako mu kamwake nga buva mu kamwake era nga bweyogerera abantu bazzatta mu Uganda era abadde abattira ki kati nne namusetuse ku nnyoge eyamwalula yasiridde dda. Waliwo omwami yuno muwagizi wa National Unity Platform okuva eyo mu bitundu eby'emubende ayina obujulizi obw'enkukunala ku General Kaguta Museveni era abugjeeyo n'abooleka ensi wamma buli omu n'akwata ku ttama buli omu n'atya nnyo ne yeewuunya obutemu bwa General Kaguta Museveni ne yeewuunya omutima omusajja ono gw'alina era buli omu yeebuuza bwebuuza ono omusajja omutima yaguggyawa ogw'ekinyanya bwe guti omutima ogw'ekiryake omutima ogw'ekikaafiiri gw'alina okuttanga abantu bw'atyo nga talina muwadde n'okwesika abantu abatalina musango abatalina kye bamukoze abatalina kye baali bamukoze wadde nti bamubbira oba bamuttira omuntu we naye okuva eri mu mirembe gya Idi Amin Dada azze atta abantu paka wano olwaleero bannayuganda bazzaatirimbula ate nga yeewaako obujulizi byonna nga biri ku ntambi. Ansaba okkirize n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu nkuwa omwami ono aleese bwino omukambwe ku General Kaguta Museveni ate nga yabadde yeetaagisa kkooti y'ensi yonna okwongera naye okumufayiringa era kino kyawedde dda wabula Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yabyogeranga asaaga nti ngenda kunafuya Museveni ngenda kumumenyaamenya paka lwe namukuba ennume y'ekigo aganya bwe kyakikoze. Kankuwa omwami ono ebigambo abikugambe naawe byewulirireko naye tuula kalira kubanga byo bya nnaku ate bya ntiisa. Olubero nze bwe nakiwulidde nakizzemu emirundi mingi nsonga tebadde nnyo kukulonda kukugira ki anti nabimenye naye okutemula okubuzaawo abantu okubba obululu n'eddembe ly'obuntu. Kakati bulega ajja kunyamba anzivuunulye kantambulire mu biwandiiko. Njaga kusookera wali we yagambye abazungu yalina okugenda obbalaga ebyokulonda yalina obbayigiza era tojja kujja mu maka ge kumugamba kino na kiri. Wengenda okusoma communication from the chair mandate for recovery and development by Dr. April Milton Obote MP President Republic of Uganda Kampala nga 23 Ogwokuna 1985. Byagenda okusoma biva mu kiwandiiko Obote by then yali president ate nga mubaka wa parliament mu 1985 ng'ayogerako eri parliament. Agamba nti then the vice chairman of the military commission threw a big spanner into the works. Okuyita mu chairman omumyuka wa chairman military commission threw a big spanner into the works. Nga agaziwa yateekamu spande y'amaanyi mu mulimu. He had started his own political party. Yali atandise ekibiina kye eky'ebyobufuzi. After going around the country and sensing that his party would not fare well in the elections. Oluvannyuma lw'okumanya nti ekibiina kye kyalimu original ewe ekikadde kyali tekisobola kuwangula mu kalulu ako. He began to say that Uganda was in a revolution. Yatandika okugamba nti Uganda yali mu nkyukakyuka ey'omuggundu. That the revolution should be consolidated first and that elections be postponed indefinitely. Era n'ategeeza nti consolidated what? Agamba ati that the revolution should be consolidated. Enkyukakyuka y'omuggundu eyo erina okunywezebwa. First and that elections be postponed indefinitely. Era okulonda kulina okwongezebwayo ewatali bbanga ggere. This was rejected by the military commission. Ekyo ne kigaanibwa akakiiko k'amagye. Ke yali amyuka.
I make this reference to Yoweri Museveni, who was the vice chairman of the military commission. Echo akigerageranya ku mwami Museveni eyali omumyuka wa Ssentebe gwayogerako, which was responsible for conducting the 1980 general elections. Eyali avunanyizibwa okubeera ng'ateekateeka akalulu ku 1998. The vice chairman of the commission went to Dar es Salaam. Oyo nyini President Museveni kati naye mu kaseera kali nga vice chairman wa commission yagende Dar es Salaam mu Tanzania to plead with President Nyerere that elections be postponed indefinitely. Okugamba omukulu Nyerere yali president wa Tanzania nti ebyokulonda byongezebweyo ewatali bangagere. Nyerere in his own wisdom firmly stated that he had no role to play in elections. Nyerere mu bwenkanyabwe n'obwesimbu yagamba tayina paati yonna oba kitundutundu kyazannya mu byakulonda kwe Uganda. And would not be part to any such a responsibility. Era tajja kubeera kitundu ku buvunaanyizibwa obwo. The same man, the chairman of the military commission, omwami y'omu Ssentebe omumyuka w'akakiiko k'amagye proceeded to Maputo to plead with President Samora Machel. Yayongayo ogenda mu nsi y'e Maputo okubeera Mozambique ekibuga kyabwe Maputo okubeera nga annyonnyola pulezidenti weeyo baasabwa okubeera that the president should speak to Mwalimu Nyerere and convince the late that elections in Uganda be postponed so as to enable the revolution to be consolidated. Era ng'agamba pulezidenti wa Mozambique nti ayogere ne munne amatize Mwalimu Nyerere abeere ng'akola ekisoboka okubanga okulonda kw'e Kampala oba okw'e Uganda kwongezebwayo ebbanga eritaligere. In Maputo, the man met with a definite statement that the president of Mozambique had no local stand in Uganda elections. Omwami era yasigala akigumiza nti pulezidenti wa Mozambique teyayinaamu mukono gwonna mu kalulu kwe Uganda. Okulonda kw'ekinaana mwami Museveni yakusimbire kuuli yatagala kubeera nga tegala ebintu biyitibwa kulonda. Ebyo bota abyogera mu parliament. Abyogera ali mu parliament. Kati gwe bw'ova eno n'oŋŋamba nti Museveni ategeka okulonda. Museveni mulala kwoli. Mu kinaana yali tagala dda bintu bya kulonda. Bino ebigambo byogedde. Agenze Tanzania. Nziruse nzize ewuwo magala. Ommatirize kayiira. Ongambye sina we mbiyingirira. Nziruse ngenze wa mukose kamatte. Akugambye sina we mbiyingira mu byamaka ga gundi. Kakati ye muntu gwe mugamba nti ddala ategeka okulonda nga ddala mu mativu nti ategeka kulonda. Kyobola kyayanukudde abazungu kyekyo kiri mu muwongo bwe kyekiri agende eri abasomese n'okulonda bwe kuli. Tuzze ku butabanguko. Enjawulo mwana tuweeri. Enjawulo wakati wa gavumenti ya Obote neya Amini neeno mu bikolobero mu biki byonna byogize. Enjawulo weeri. Lwaki? Amini nga yakawamba nkaddamu. The day after the coup, 26 January, we started making preparations to leave Uganda. Kaira gena. Mwami Kaira nawe tandikira. Manya anyina wana abayivu banji. Nkademu? Olunako the day after. Olunako olwaddirira okuwamba kwa gavumenti twatandikirawo olugendo lwaffe tulage Tanzania. And start the resistance against Amini's regime. Ne tutandikawo okulwanyisa gavumenti ya Amini. Kakati munaku bbiri yali ekoze. Mwami Museveni agenze okutandika okulwanyisa ani? Amini. Kakati njagala okutegeeza. Awakaawo nga tewali mmere.
bw'olabika mu ddiiro n'abaana bwe wabanga emmere weeri si bwe kirabika n'akamu era n'akunyonyola mu katabo kano ng'akugamba nti oli katabo ki n'akugamba nti buli mbeera ya lutalo mu nsi yonna kati bw'otunula ekiri mu Gaza obulwa gwonenya mwana atunga Amini yakalayira bw'ati olutalo ne lutandika mu ggwanga naye yennyini akikakasa mu chapter eyokutaano akugamba fighting Amini 1 1971-72 akiwandiika yennyini mu mbeera eyo mu 71-72 alina wano wagambira nti after that we drove to the border without incident kayiraawo oluvannyuma lw'ekyo twavuga ne tulaga ku nsalo of the 330 fighters and 9 lorries which had started off abajaasi nga tulina 330 ne loole 2 for Mbalala that morning tuvuga tulaga Mbalala only 46 people and 3 lorries returned abaakomawo baali 46 bokka. All the others were either killed in action or captured or then murdered. Abalala battibwa mu lutalo, abalala baawambibwa, abalala baatemulwa. 72 ng'alumbye bayise ekikagati. Abantu be yajja nabo 330. Yaddayo 46. Nga bonna babassa. Amini baali bamuyita kusaaga. Mwami Museveni. Bamuyita nkyagenda mu maaso ebikolobero bikolwa mu mbeera ki Kibalama n'abalala wano bakanata egindi emukono luddawa waliwo olutalo wano mu Buganda n'agenda mu maaso ku chapter y'omukaaga fighting Amini 2 okulwanyisa Amini omulundi ogwokubiri n'akakasa olunaku olw'17 Septemba 72 n'agenda ku chapter y'omusanvu fighting Amini 3 ti Amini talina we yatuulako nga ebbanga lyonna baali bamulwanyisa 1972-76 tiyamutandikirawo 71 n'agenda mu maaso fighting mu chapter y'omunaana Amini 4 1976-79 mbuuliraawo embeera we yabeera nga waliwo emirembe kalembereza ekitegeeza Amini yali yerwanako okutemula abantu nakatabo kennyini mulimu chapter akugamba nti baatandika okuweereza muno abatemu ye muno ye mwennyini n'akulaga grenade ezasuulwa ekyambogo n'akulaga okusimatuka kw'embaale Braka Mwesigwa gye yafiira wakugambira nti okuva olwo tagenda kuddayo kwesiga kintu kyonna kakibe kisiikirize tayinza kwesiga bwakugamba nti obudde bwonna gavumenti emyaka gyonna yagimalira mu state of war Amini mbuuza ogenda gundi okwesimbawo beesige oba Katumba oye oba Kyagulanyi eyo tuba tuli mu lutalo abantu bakwatibwe battibwe bawewulwe enseeso zino amaviivi sikyamani wegindi omwerabidde okyegegwa emanye kamwenge ate nga bwayini areemu nkyagenda mu maaso nti enjawulo weeri n'agenda n'akugamba chapter ey'omwenda the Uganda National Liberation Army 1979 awo bw'otunulya 1978 yerule yebinaayisa bwe bakugatira abantu abaafa mu budde obwo mune nga ye minisita wa defense yali minisita Mwami Museveni badokita Balabo n'abaafa e Mulago baprofesa Kisumba baprofesa Muhangi wane Nabbingo nga yali mu byabundi mu byokwerinda n'agenda mu maaso ku chapter y'e10
ng'okulonda kwakaggwa kuti Obote tanaba na kwogera eri parliament tanaggulawo parliament nga kwakaggwa n'akugamba fighting Obote 1 1981 nga bakamala okulonda okyaba Obote n'atandika okutambula bakuba wano bakuba wali mu kwogera kuno waliwo akatundu ndi kasomolala Obote abuuza agamba Uganda National Liberation Army ekola ebikolobero mmwe nga bwe muga nti yekola ebikolobero mu Luweero command structure yaayo yemu n'abali e Moroto abali e Masindi abali e Mbalala abali Arua lwaki awala tibiri lwaki biri mu Luweero lwaki biri Luweero agenda mu maaso mu chapter ye 11 fighting Obote 2 1981-83 bani kana kitabu nsoma kama Mwami Museveni olabye moderator agulimu Obote era wano wensomye n'abuuza naga ibane National Liberation Army eyaffe yetaba chairman baffe aba UPC ffe twettira abakyamaani baffe n'agenda mu maaso chapter ye 12 fighting Obote 3 1984-86 kati mwekimusobola kulaba anjawulo weeri anjawulo kiddunzikanyiza naweri okyaba enjawulo weeri ti abaana bwe beekyanga mu ddiiro nga tebalaba kantu kaliibwa ne bwe beekyanga nga weekali bwe tolaba nti ojja nobaga nti kati kiki kyayi mwanywedde ntitwanywedde kino mwagize kakati kiki naye waliwo olwoga nti abaana bano njala yebaluma embeera bw'ogitunuulira eyali mu Luweero Triangle teyawuka na mbeera yali mu Liberia ku Charles Taylor embeera y'emu teyawuka ne bye tulaba mu Congo kati embeera y'emu teyawuka ne byolaba mu Somalia embeera y'emu teyawuka ba John Paul Koroma Major we yawambira obuyinza mu Sierra Leone okyaba nti Museveni afunye stable leadership abadde aniko akwegamba tatawanyiziddwa nnyo abantu bano nga General Tumire bwagambye awo safe houses baatwalangayo bayeekera ggwanga oba bawagidde bulega nti abawagizi ba Bobi Wine bonna ne mutandika okubanoonya n'obbakwata Obote okigeraageranya kubanga mujjukira no ngamba soma mu selected articles ng'akulaga police station zonna ze yagendanga akuba naye ne ku mulembe gwote waliwo okutema emmwanyi n'ebitooke ku mulembe gwa UPC eryo ye Obote 1 Obote 1 kabaka yekka DP mwebatemera ebitooke UPC ne bakomanga kutema bitooke sikubuzaawo bantu tebabba ttaka tebabuzaawo bantu tebagira tebajja mu njala olyava eyakyogere nange nyinza okuba nga sikimanyi njagala mpunzike maliriza tunuulira nnyo obutakkaanya bwa Obote ne kabaka nga bakubye akalulu k'amasageza g'ebugangazzi n'ebuyaga obutakkaanya bwe bwatandikira ne buviiramu ku nkomerero okulumba 266 Mwami Museveni bwe yali azza 2 Mutesa n'awaŋŋangusibwa era gye baamuttira bwe yali azza 2 ng'amagye gavaamu n'agamba Obote kyeyakola kyali kya busirusiru ogenda okulumba 2 Museveni akyogera kyali kyetaagisa kukozesa kalaamu kaseese kyali kyetaagisa kukozesa ki ew'omusinga
bajja kuddamu webale nnyo balye ddala mpuliriza twagala kukomekereza programu ya leero olimba lwange edi lwe naggambye jangu oluteekeyo bane mubadde bawuliza balungi okuva twatandikidde mwami Sekamate sibula tandise naawe nzirako mwami Kayiira mwanyinaze ono nambali walamula yakutumidde nyakuwuliriza agamba ki mwannyuku yali lamula nambalirwa ne bawe sulaiti mbatumidde nange jajja Musa Kasule kyeyamaliro si wanu kabbo era sawa zino wedda nkwira nti kwali lamula munange nkutumiddeko naye mwami Sekamate bw'abanga ajja mpereza kakoko kakati nno muzeeyi Thomas lwegulo oyo muliraanwa mala kujjako luliba n'endya muzeeyi Thomas tava ate ndya boyiro muzeeyi Muhire Thomas tava ka radio naye kiraku zino omukosefu era kwali ne mulongo waswa egayaza bonna bababutumidde era bwe bali nnyo kutuwuliriza mwami Kayiira gwosibula kakati mwafiiriddwa kojja Mugoma yafudde njagala kubategeeza bakojja bali binikire eri mu Ssingo kitalo kyagudde tugenda kumuziika nkya ku saa 8 mu maka gaabwe waffe ekitemba saasira bonna abafiiriddwa bannange oluusi amatu tegatuuka naye kitalo tubadde ku gundi wano mutabani wange ate chairperson wa Kiryandongo akutumidde owe Kiryandongo kijaji eri imwami Kyambadde Robert oli omuzinda lugwa kusembe ate ne guskemo kwa Yusufu muyinga mwami Kayiira sembere abadde nga agezaako kusiima akagero kemba wadde nti kiri kyembadde mbagamba nti independence twagifuna mu mpapula mukaga mu ebiri sanga mu ebiri ne tulyoka tufuna mu bikolwa nga badde nyinyonyola university eya technology agimanyi bulungi era ekuze ekyuseeko nnyo mwebale kutuwuliriza naye nsaasira abantu abalenganga aba NRM nga tebanakutegeera ddala eggwanga lino lyagwa mu katyabaga kitalo naye nabo bajja kutegeera kubanga waliwo ebbanga Mukama wakuleetera kyotegeera sisuubira nti kati owekitiibwa Nadduli asobola okudda ku luguudo n'agamba nti NRM yanunula eggwanga lino sikisuubira naye n'abalala bakyakyogera bwe batyo naye kijja kubatuukako nabo ekyatuuka ku wekitiibwa Nadduli gwe mulitegeera nti eggwanga lino lyagwa mu katyabaga omuntu gwe walwana naye n'omukola ekikolobero eky'okumuggyako omusikaawe gwe n'ogamba nti olwanunula eggwanga musiibe bulungi mwami Kayiira bw'atyo naye bw'asiibudde tuli ku kati ngenda wa honorable kansala naye njagala kwebaza wano waliwo nampeereza ssente za mukolo gwa Daphne muwala wange ali football bamuyita Anne asaba amoti ampeereza wano ssente $5,000 bani nja kwebaza nno omayinza bana sigaba budget nze ngaba kaadi kakati ate gwe kugamba kuba abata aba family bonna ku mulundi guno basalidde busali nabasalidde bonna buli omwalete omwana mwenna wammwe kakati mwana naokatenze nakuba amakati naye mwenna wammwe naye njagala kwebaza mukulu Natigo Jofule sebo yaŋŋambye endongosi ntwala 5 mukashi olaba abantu abalina omutima nga tomusa yaŋŋambye gwe nina byendabye ku yankubira esimu n'aŋŋamba nina byendabye ku mukutu wano n'aŋŋamba muwala waffe yamaze okuza konze endongo mugijje yasooka kumbuza ng'obadde toŋŋambye konze nzija nanga ndongo tojja ndongo gijjeeku ate sawundi ennungi mpya kale eno yampadde kale eno n'olwekyo naye n'abalala bangi saagala kumenya nnyo manya mwebale nnyo mwebalire ddala kakati honorable kansala nja kubabuulira wano abantu njagala yampayo $2,000,000 mukolo mbe nga ngumaze kasi tozisindikako 2 oba njagenda naye online kweri simu yange online radio kweri owetaka jazikuwa owetaka
Gagati temufayo mukolo gwa mwezi guno nja kubabulira date nene bali omunsi atugobera Dr. Chris bali omunsi ona yajja nakereka mwa ajali n'ekitengo ky'ennyonyi mukwano gwaffe Dr. Chris bali omunsi ye yanangirira nti nze ambassador to the national chairman chairman munonya mulabako chairman munonya mulabako gende waja tinamyalo tize ndi ambassador tachika mu bajunia zazete nchike yo nawe tusabitwa wa mama miburega simu bana point FM mwe nabatuliza emikwano mbagala nyo tubagala nyo lwensonga twandibadde wano nga twerogoza nolokwa mutuuliza ne mutuwane comments abavubuka bali awo kasanda mu town jo nabaddeyo ku kisaawa ngenze kusamba ku mupiira ne bangamba batuuliriza nnyo ekasanda nolwekyo bannakasanda mwenna abatuuliriza ababeera ku mukutu guno buli omu agambe munne timwina ya ambasada wammwe Point FM ku Point FM ya ajje okubeera nga ayogera ensonga z'abannakasanda yes nsaba okubategeeza bannayuganda mwenna abatuuliriza wadde twogera ebintu bino abamu ne muggwamu essuubi mbasaba nti eggwanga terigenda kuggwawo lwaleero mwami Museveni alina emyaka 8 n'okusoba giri 7 mu giri 7 mu era mwenda nasoma mathematics bwenkola round off okakana nearest whole number nearest 10 tandagiweza myaka 7 n'ekinana era ajja kumala akiwezi era musabira nsaba Katonda aleme kutta President Museveni ani Katonda mu bwangu aleme kumutwala sikumutta alabe nti bye tuwogera ebyokuwa abapoliisi akakadde bisoboka abeere waakole ki alabe Bugembe yagamba nti leerwe ng'etambula ate nga y'amasanyalaze otuula wane mubende dakika 45 ng'oli mu kibuga Pastor Bugembe yayimba naga nti wandibaddewo n'olaba bino eggwanga gye twagala okulitwala nga ku luguudo kwe yali agenda ng'asamba obuveera nga bw'alunda alowooza mulimu ssente kwavugire emmotoka so President Museveni nsaba Katonda aleme kumutta abeerewo nga tutwala eggwanga lino mu maaso maliza ne bakasitoma baffe abajali agro supply ekasanda opposite chat beera nga bakola ki mwebala okutuwagira ne maama wange nalwoga jali ya bulwenva wano sobola butakutumira maama oyo mukazi ate musajja ku bya tukoledde nga famire ne taata wange Haji Bulega Yunusu ekalamba asibuka ku kyalo bakazi mbugaawo webale nnyo kama abampeera omukisa mwami Kidu sibula mudashikemu banimba ibazabade batugoberera Haji Ibrahimu awe nakawala kujja Salongo Malirwa Sekaitawe Mabale akantu ka parliament teyambye bantu tegize eki saka konyeko naye mu bigambo bibiri botunulidde bino fighting ya mini one fighting your bote one parliament yogira byeruddawo ojuya ajogerera ku luddawo tajogera kiti bya parliament oba kya public relations kugamba bazungu nti waliwo okulonda niye birala ambuliriza bane mubadde bawuliriza balungi nti badde ne edizi semango bwedda wange ati bwedda afuagira n'agenda bayogera nani ne namyalo mwagazaati nawummula kale semango sibula naye nga nange njagala kwebaza muganda wange Lubega Ronald erwegule wa mukulusise kamatte okubanga obwedda naye kwali atuwuliriza ate n'okubanga atufollowinga leka kadi y'abapanelists tugikwasa chairman were sisiri ye mukulu gwe ino okubiriza bano bajje ku mukolo gwa Daphne nze kadi yagimpadde njibawa mwami balaba chairman w'omukolo mbaddeko naye wano wenfulumidde nangamba kiri kyawedde
abantu mujje mutule mukakale Moses ate munange yakwata kojja naye apita kojja nga naawe eri nga kojja terera buterezi ti gundi munange aleme kugira nnyo kubanga twagambye mu luwombo twagalamu ebifi 6 ebyenkoko kakati omuntu bakutewana okuteeka ebifi 6 ebyente bakutereko n'ebifi 6 ebyenkoko ate n'enkoko eri deep fry ebifi 4 n'ebintu bino yogera nga bw'obagamba nti atalina kadi abantu bali bubye district eno yonna eyinza okujja ng'eyagala kiri kulya kati gwate olunaku mpulira ndiwogerako era alina kadi ya Okay, ebigambo mubiwulidde bulungi. Omusajja asomye akatabo ka Museveni kennyini ke yeewandiikira nga yeewaako obujulizi engeri yalwanyisaamu gavumenti ya Idi Amin Dada nga yakatonya ku ntebe bw'ati. N'awamba leero ye enkya n'atandikirawo okulwana era n'aleeta amagye ge 300 emutukula n'ebitundu eby'embalala batandikeyo olutalo balwanyise Idi Amin Dada wabula Idi Amin Dada n'abakuba bubi nnyo n'abasesebbula bonna era Museveni abantu 300 yaddayo n'abantu 40 gokka n'afuutuka n'addayo Tanzania. Iyo n'atandika okuyiiyayiiya engeri y'okujjako gavumenti ya Idi Amin wabula n'emulema n'atandika okujja ng'akola obutujju nga byakola leero n'ajja ng'atta abantu mu gavumenti nga bw'awamba ono bw'abuzaawo oli bw'atta oli bw'abuzaawo oli bw'abiteeka ku Idi Amin Dada naye ng'ate ye yakolanga ebintu ebyo okukyayisa gavumenti ya Idi Amin Dada. Antuwa ne gavumenti awo ezaddako okera olutwa n'abalala awo gavumenti bw'amalako ennaku entono nabo yabuyeekeranga n'abukolamu ebikolobero ne Obote bwe yakomawo era naye n'amuyeekera paka lwe yatuula mu ntebe yamala emyaka nga 20 almost ng'ali mu kulwana kutuulamu eyo entebe gy'alimu. Ebikolobero byonna bye yakola emyaka egyo ng'atta abantu mu kirindi ng'atta abantu babana batalina musango paka olwaleero era akyatta. Omusajja akubuuza nti batulageyo obuwanga Idi Amin Dada oba Milton Obote we yattira bannansi ekirindi oba we yabbira ettaka oba we yakolera ekikolobero kyonna ku bannayuganda nga tewali nga byonna ebikolobero ebyali bikolebwa Museveni nnyini yabikolanga mu gavumenti z'abanne nga yagala okuzikyayisa. Buno bwe bujulizi obw'enkukunala obwetaagibwa mu kkooti y'ensi yonna okwongera okulaga omusajja ono nti mutemu. Kyova olaba yeesibye ku ntebe tayagala kuvaako olw'okuba atya bino ebikolobero byonna obwino okuvaayo okumuwaako obujulizi kati nno kaweddemu. Yamwalula esiridde essaawa yonna ekigambo kigenda kumwatikako obwino agenda kuvaayo era agenda kakasa nti Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine si muniino. Buli muntu kati amanye ekituufu, buli muntu kati akakasa ettemu lya Museveni omutima gw'omubi omukyamu omuboofu buli kimu munnayuganda kati akimanyi bulungi. Kale byebyo mbaagala nnyo tujja kuba tuddamu twogera ebigambo Omukama asaba bankuumire mweraba.